ebika bya bizinensi bye nalowoozezaako nga biyinza okuba ebyangu okutandika. Size mulina okutandika as passe, naye oyinza okugirowoozaako n'olaba nga nnyangu okutandika. Gamba nga number 1, consultancy services. Consultancy services. Consultant ye muntu gwe beebuuzaako. Consultancy ye muntu gwe beebuuzaako. Njagala ombuulire ekintu kino. A+ ne Uganda Funeral Service okubeera nga bo bali mu bizinensi yakutuyamba okuziika abaagalwa abaffe bateekamu ki? Kyekibuuzo ky'olina okwebuuza. Bateekamu ki? Gwoba okiŋŋamba A+ oba Uganda Funeral Services batwala sente nnyingi mu kutuyamba okutuziikirako abaagalwa. Bateekamu ki? Be batta omuntu? Njagala ansayo. Tebalina nakutta muntu. Omuntu wo afa nga bo tebakirinamu. Omuntu afa nga tebakiriimu. Okitegeera? Omuntu afa nga tebakiriimu. Bo bajja bambadde black ne babeera nga bakulaga bakwatiddwako ennaku naawe. Bakwatiddwako ennaku. Okategedde? Naye ogenda olaba biiru yaabwe. Kati ekintu kyabwe baakyongera namu nti kati batundirako products. Baava ku service ne bagyongeramu products. Nga bw'olaba Newton Buteraba yali ayogera bwogezi okugaba advice, kati yayongeramu product y'ettaka. Bwe batu bwe bazimba obugagga. Bo bategeka, bo ba arranginga funeral. Ani anaayogera? Ku ssaawa mmeka we tunaayogerera ku bya ebyekiraamo, ebyokulagayo abaana b'omugenzi. Bo ye business. Njagala okitunuulire. Bateekamu ki? Coffin gw'ogigula. Togeza n'oŋŋamba nti bateekamu coffin. Bo bamanya bumanya abajja coffin. Teriyo wano funeral service nga waliwo ebbajjiro. Never. Never. Coffin gw'ogigula basuubula nsuubule. Kitegeeza waliwo eyagibakolera. Ejja buzi kuyamba buyambi. Funeral service zonna egenda okumala nga batutte wawo funeral service eyo lwetwala obukadde 40 40 million muli mu kukaaba maziga bo bagenda n'obukadde 40. Can you believe? Can you believe? Nakalema Ruth agambye bateekamu rent ne license. Funeral service gendo zikebere zibeera na waka. We bayita office yaabwe gabeera maka ga muntu. Sente later bwe zijja bafuna office naye gatera bamaka. They launch it from a home. They launch it from a home. Safe border, omusajja yatandika safe border. So service nyangu nnyo. Consultancy abantu ne bakwebuuza kyovula bagiyita na funeral home. Abantu ne bakwebuuzaako